certain group of people. Waliwo akakundi akamu ak'abantu abalina okukola ki? Abalina okubeera eyo n'abalina okutuukayo. Naye ng'ate naye Mulangira ali eyo wansi yeekuumidde. So ne batugamba kwemeza omuntu otambuzeeko ku masaza ago. Era ojja kwesanga bano abannaffe abamu mulimu abamu abatukulemberako amasaza. Mulangira oli oba yeeyambidde essaza lya tulemberako abantu b'ekyaggu. Ab'amasaza basituke Lubuga abalabe era bwe bakiikiridde amasaza ag'enjawulo. Saaba toli wasaza buli omu ayogera essaza lyakiikiridde. nange nyimirire kuba nze nnyoko nziki Ssentebe nze nnyoko kati ate eno ow'Entebbe tulina Omulangira omulala yewaswa Yuko yali mu kkowe eryo amaze okweyanjula ne bw'otuula. Omulangira mutebisamula akiikiridde buddu ey'omumambo. Kati era mukama kanjogere ku kya Buddu. Buddu naye twajawulamu emirundi ebiri. Tulina Buddu agambyeko mwava mpene wamuleeguza. Kakati Buddu twajawulamu Buddu ey'omumambuka erimu nnyo abalangira abo. Ekitegeera kati Buddu eyeeno Maserengeta netugiteekamu Omulangira omulala kubanga ye kati ng'ate yasobola nnyo okuŋŋaanya abalangira. Bano bamba mu Katakesu, bamba mu Kiggala, waliwo we bali nnyo. Kati kwe kujawulamu emiti kubanga ono bw'anaayita abeeri bajja kwanguwa okukola ki? Babe bamu. Mukama wange n'alinnya nze nkulembera essaza ery'Ebulemeezi ey'omumambuka. Essaza eryo litwaliramu Luweero Town Council, erigenda ne litwaliramu Kiwoko Town Council Nakaseke, bwe lityo paka Goma. Omukulu omulala gwe twamussaako ye Mutebi ye wa Luweero eddala. Naye ng'ate ono atatukoze nnyo omulimu mulungi nnyo mu Luweero omwo. Mukoziko okusingako ku ono. Era oli bw'ateegendereza ono ayinza okumutikirira ddala lyo tumusirimula. omwana w'omunnange akiikirira essaza lya Kyaddondo. Mmyuka Omumbejja Nakimbugwe Debola. Kati mukama wange bano abasigadde embeera nabo ku mufuuko omukulu olisimuddeemu amyuka ate ono atwamu omulimu gwa mirundi ebiri yakubiriza bano ab'amasaza ate era yakola ng'omulabuzi abadde akola ne ku by'enkulaakulana Era yatufongoza okujjukiza olulimi obufongozi ababuzaala omukulu oyo akola ku byobuwangwa n'ennyonyi era ssebo tukuloopera nti mukaweefube w'okwagala ebimu ku byali ebigendererwa byaffe kuzza buwangwa mu bavubuka bwali bwaginagirako oluli Omulangira. So mukaweefube w'okwagala ekyo tulina ekintu kye twali twateekawo emabega wali ekyokulambula embiri zaffe n'amasiro. Twalabye nga kyetaaga okuddamu okukola ki? Kubanga abavubuka bali bakipiikirize ate ekigenda kisirikira awo kyasirika twali tugenda mu lubiri olumu n'alinnya n'atuyimirizaamu ko naga musooke mwenge kale nga naye ndowooza naye nga lubiri lwetamanyi bulungi ntambula gye lutakola naye twagize tuddemu ensonga ezo. Abalangira bangi tebamanyi mbiri z'Abassekabaka
bangi kubali bwamuyinza okumbuuza nti olubiri lwa kabaka wakoma tugenda muddi negga nti oba lufaanana tebakuwa kyerigendamu naye ngaate mukikola ekintu nga kiri kolekitivu omuntu waliwo oli agendesayo ekimu naye ate namala napiikingirayo naye nooli agendayo ngaayagala okumanya so okwagala tukizzeewo tugenda kizzeewo omwezi ogujja nga meka tugenda okulamaga nga 5 Ogw'omunaana tugenda kubanga oli twali twagala abakulu abo tubave waggulu twasooka wa kintu ntudde ewa twannabakka yewaswa tudde ewa twannabakka twali tugenda wa Kalemeera okutuza nkumbi naye nga oluuyi olwo tugenda kubagatta n'Omulangira Lumansi Wajjabala kubanga abo be balangira ababiri abataalya Bwakabaka naye nga bazaala bakabaka ate mwanattu ne bajja baliraanigana omu ali busukka kkubo naali eno omulala ali eri kale ne tugamba nti ensonga eyo tujja gikwasaganya naye katono nnyo awo ekimu ku kusoomoozebwa kwe tulina mu luli olulangira kwe kuba nti buli mulangira amanyise kabaka mwava naye nga kitukosa ng'oluli olulangira kubanga bwe tudda emabega ku kabaka Kintu Twannabakka ojje ku Lumansi kale bannaffe